Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala naddala mu abakyala abafumbo njagadde mbabuulire ku nsonga eno ate era nammwe musobola okubeera nga mumbuulira mu komenti oba ku WhatsApp mujja kuba mumbuulira. Okusookera ddala kasooke mbabuulire kye njagala okubeera nga mbabuulira. Singa obeera n'omwami wo ng'omwami wo oyo mumaze emyaka 10 oba emyaka nga 7 kale naye ng'omwami wo tasulangako bweru, ekirala ng'abalabirira bulungi, buli ky'omusaba akikuwa, abaana abaweerera, n'ofuna omuntu nakugamba nti omwami wo alina omukazi omulala ebbali, nti omukazi amulinamu n'omwana oba amulinamu abaana, kikyoyinza okukola akadde ako kyenjagadde okubeera nga mbabuuza mu abakyala abafumbo mu abaana abawala. Oli nakugamba nti oba omwami wo nti ogenda okumufuna yalina omukazi n'omwana oba n'abaana nti era yabaleka mu kyalo naye nga ggwe takikugambangako, talina kye yali akulaze kyonna, ng'olaba musajja wo mulungi nnyo, talina buzibu bwonna ku nsonga ezo, kikyoyinza okukola akadde ako ko ng'omuntu akikugambye omulundi ogutali gumu egitali ebiri, kikyoyinza okukola. Omwami ono omukolera ki, omugamba ki? Kyenjagadde okubeera nga nammwe mumbuulira mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Nze nganze kambabuulire ekyange kyenteekedde okubabuulira oba ky'olina okukola ky'olina okutunuulira. Ng'ekisookera ddala omuntu oyo aleese olugambo ku mwami wo kiba kikulu okubeera ng'omwewala. Oyo y'omu abeera agenda okukulemesa amakaago. Kiba kikulu nnyo omuntu oyo aleese olugambo ku mwami wo beera ng'omwewala. Omwami wo gw'oteekedde okubeera ng'omwekwatira. Bano abantu abaleeta olugambo kiba kyangu nnyo okulemesa amakaago, kulemesa obufumbo bwo. N'olwekyo olugambo lubi nnyo mu bufumbo, ekyo mbabuulira. Ekirala kale bwe kiba nga kituufu ng'omwami we alinayo omukyala omulala eyo ebbali gw'otamanyi, amulinamu n'omwana naye nga gubali tokimanyi, nga n'omusajja ono takikulagangako, kiba kibi nnyo okuvaayo n'otabukira omusajja. Buli w'otabukira omusajja oyo n'omulaga nti otegedde lwaki olina omukazi omulala, lwaki tewaŋŋamba, musajja gw'ontamye, ki ekikutambuza, lwaki oli mwenzi. Ebiseera ebisinga bw'onaamulangira ebintu ebyo n'omutabukira n'omuyombesa n'omulaga nga ggwe bw'oli omukambwe ennyo, kigenda kuleetera omusajja oyo okusalawo agambe anti obitegedde, kati kantandike n'okwesulirayo kambawo ebisanja. Singa kibanga kituufu, kuba omusajja ono buli w'olaba nga takulaga kintu ekyo, takulaga bakazi balala, musajja olaba musajja mulungi, akwagala nnyo, tayagala kukulaga nti alinayo abakazi ab'enjawulo, omusajja oyo aba mulungi nnyo era abeera akwagala. Ky'oba olaba nti takulaga bakazi balala, akikweka, tasulangako bweru, ekitegeeza omukazi oli waba amulina, ekitegeeza agendayo misana, gwakuwa ekitiibwa kyo buli kanaku musula mwenna. Bino ebirala waba tabikulaze ate naawe tobimulaga, tomulaga nti gwe ate oli mukambwe nnyo okusinga ye, ajja kukuteekako embeera atuuke n'okudduka mu makaago. N'olwekyo kye nsobola okukubuulira ggwe omukyala bw'obeera mu mbeera bw'etyo, kiba kikulu nnyo n'osirika ensonga n'ozitwala mpolampola. Omusajja waba akuwa ekitiibwa naawe kimuwe, ate fuba okulaba ng'ekitiibwa ekyo tekivaawo. Ekyo mbabuulira kuba nabagamba teri musajja atali mwenzi, teri musajja ayinza kubeera ku ggwe wekka, tolina busobozi busobola kumatiza musajja oyo, ekyo nkubuulira. N'olwekyo omusajja waba takulaze bakazi, waba takulaze bwenzi, ate gwe tomulaga bukambwe, kijja kuviirako omusajja oyo okubeera ng'atabuka, okubeera ng'anyiiga, atandika okukola ng'abasajja abalala bwe bakola. Bw'obanga si ggwe yeekolera omusajja oyo gw'oli naye, togenda kuziyiza musajja kwenda. Ekyo nkubuulira. Omusajja omulungi y'oyo atalaga n'akuwa ekitiibwa kyo, y'oyo abeera omusajja omulungi. Naawe beera ng'omuwa ekitiibwa ekyo. Ate ekirala lwana ekitiibwa ekyo obutavaawo, omusajja abeere ng'akikuwa, abeere ng'akutya. Kijja bayamba okuwangaalira mu kwagalana, okuwangaalira mu bufumbo bwammwe. Kyekyo kampe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.